Ebitongole by'ebyokwerinda okuli ekinoonyeza ku buzibu emisango ki CID, poliisi n'amagye olwaleero bazinzeeko amaka g'abadde Sipiika wa Paalamenti ye-11 Anita Among ag'okubiri. Amaka gano gasangibwa Mutungo Kigo mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo. Okuviira ddala ebweru w'ekikomera ebyokwerinda biri ggulugulu nga bayiyeewo amagye ne poliisi era ng'ekikomera kyonna bakyebulunguludde. Era bambega ba poliisi batwaliddwa mu maka ga abadde Sipiika wa Paalamenti okunoonyereza biki ebiri. Waliwo ne kabangaliza poliisi ne drone loole n'abasirikale aba buli kika. Bano era bazze n'emmotoka y'abazimyamooto n'emmotoka ya poliisi entono endala. Bannamawulire eno olwaleero tebakkiriziddwa kuyingira munda era obwedda ebigenda mu maaso babirengerera bweru. Abayise n'abaliraanyeewo olabye ebigenda mu maaso mu kitundu ne bajja okulaba ogubadde. Abamu balabiddwako nga bakwaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso. Kitegerekese nti Sipiika Among alina amaka amalala entinda ne Bukedde yajja akiikirira ng'ekirindiriddwa kwe kulaba obanga nago ganaayazibwa. We tukoledde emboozi eno ng'abasirikale tebannafuluma yadde okubaako kiboogera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.